kati olaba nammwe mumanyi okukukuta kuki kubanga ewantu wale akalulu mwina okubanga muyitiddwa electoral board yaffe more than once more than twice okkiriziganya nange so embeera naffe tukyaji amawulire gatutomera butomezi kulonda kwatandise tulonda bwe tuti tebayinange gye bakitukulangiridde okitegeere muganda wange tusaba namwe bannamawulire we mumanya ku nkola gye bategese mutubuuse kuba amawulire gayitamu mmwe ffenna tusobola okubba obululu okitegeera so okubanga nabo bali kubba bululu ate kati okitegeera because we are not dealing with proof omuntu alina okuba ne proof ate bwebba obululu batwale ku poliisi okitegeera balopeyo that is the authority that is there lopa sindi wababbi obululu mutwale ku poliisi the courts of law are there, they work, the proof is there, you can sue them whatever, there is a place to run to if this happens to you. Nina register gye naweebwa omwezi nga gumu oba weeks 3 emabega naye nakati baregisteringa kati kino nakyo kizibu kirala kiri mu office naye nga office ekyalina empeereza bwekyo tuba tulina obuzibu ffe ng'abayimbi naye tulina solution nnene mubeere bagumu. Oh, voters no, the voters registers are there and we share them with these artists every day. Every artist who's the buli artist ali mu UMA you're registering with a phone number. Ate your phone number most of the time eri kuki ku WhatsApp. Kati bonna bali mu groups ate tu sharinze all the gundi voters list zonna tuzisharinze. So every artist knows who is on the voters list and who is not. Abantu abataliko be bantu abajoining UMA recently, like the last 2 weeks because of elections. So obviously tewabaddewo time kumuteeka muki mu voters register. But otherwise everybody else ayina card oba ya registering. Yade toyina card nga wa registering. Your name is there and the list is out. Ensinzi gule. Abayimbi abola abatambula ne bajja ku TV ne batekayo music waabwe. Basobola okutambula ne bajja ne balonda omukulembeze waabwe. Muleme nnyo kulimitinga nnyo bayimbi tebasobola kutambula abayimbi bajja mu bivulu nga bajja ku National Theatre so abayimbi basobola okujja ne balonda ku lunaku lwabwe awo mutandise nno baggalirayo kasita mugamba balondere gye bali naye mubaleete babeere mu ssako yaffe tulonde tujagulize wamu mwagala mbalyeko ente. The thing is that UMA telondanga ko this is our first time. Chivola wene chokulonda twafunye electoral committee. Ochegera twafunye Mr. Jeff ne team ye bali okola the electoral committee kuba afa UMA tetubitegera. So we got somebody ali independent. Taina position mu UMA taina chira after kino bwe kigwa. Gundi position ye bevuddewo until the next elections. So teri abaddeko mu elections mu UMA tetukitegeera tetukimanyi.